bakulisa okutuuka ku myaka 25 egy'ekifo kyaffe kino eky'e Mukono. Mukulike nnyo, mukulikire ddala. Katonda atuwadde obulamu, Katonda atuwadde enkulaakulana. Bw'otunuulira ekibuga kyaffe Mukono kikuzeekuze, era oli bw'aba ava e Kampala yeeraliikirira engeri gy'anaayita mu Mukono, kubanga kibuga ky'amaanyi kaakati, era twetaagayo bagiyita Northern Bypass. Twetaagayo Northern Bypass abantu balime kuyita nnyo mu kibuga kino, kuba traffic jam w'amaanyi oyinza okimalamu essaawa nnamba. Northern Bypass ng'ewedde twetaagayo eggaali y'omukka ng'epaakinga awo ne tuva mu kibuga kino okweyongerayo, ate nga bamaze otuwa eggaali y'omukka batuwe ne Mukono City. Kale nno bassebo ne bannyamu bannamukono, ekibuga kyaffe kisanamu parish 10. Kati nasabye Father Sebitooko ebisomesa byaffe byonna ebyesobola tugenda okubisaba okuzimba ennyumba z'abafaada. Tujja kutandikira ku nnyumba z'abafaada, eklezia tunaazimba edda. Naye Bishop nsaba kano kayiseewo nga tuwulidde essanyu, ate Mukama nga mukulu, ne tuba nga tuli wano ng'omugenyi omukulu eyayitibwa ye Prime Minister ow'ekitiibwa Robina Nabbanja, naye ate Mukama n'agera. Abakulu nsaba temuvaawo, gamba sabe musigalewo. Mukama n'agera ne batusindikira Hajat Minsa Kabanda n'abeera nga ye mugenyi omukulu. Naye ate ne neebaza olukiiko olutesitesi olusobodde okutugatta, ne luyita district card wa Mukono, ne luyita Reverend Ssebudde owa Church of Uganda, ne mutugatta awamu, kubanga mu butuufu ffenna tuli omuntu omu. Tuli omuntu omu, era ffenna okwagala kwe kututambuza kwe kutuleeta. Naye bwe tunaakikola kino ne kibeera ekifaananyi, ffenna abakulira eddiini ez'enjawulo, enzikiriza ez'enjawulo, ne tubeera nga ku mukolo buli omu n'akwatira wamu ow'ekitiibwa Bishop, tewali nsonga ejjagaana. Ndabye Father wange Reverend Sebitogo, ndabye Reverend Ssebudde ono naye mu Church of Uganda w'amaanyi nnyo. Bwe tubeera awamu, bwe n'obulira abantu ekudde eri omutonzi kale, Father Sebitogo n'obulira abantu okudda ew'omutonzi, Reverend Ssebudde n'obulira abantu ekudda ew'omutonzi, ne tuteekateeka abantu mu mpisa ennungi, mu kutya Mukama, ne tubazzaamu essuubi naffe ng'abakulembeze mu gavumenti ya wakati omulimu gujja kwanguwa. Nga tetuli mu kusosola mu bantu, ng'ebyobufuzi tebiriimu, kubanga ebyobufuzi bibaawo akaseera, naye ate ebyobufuzi ffenna tukkirize nti byonoona emirundi egisinga obungi. Kadde waffe omugenyi omukulu, wadde kyaki ne gavumenti taddemu nnyo amaanyi okulanga abaana bano basoma. Mukono wano ewa mukulu RDC mukyalimu abazadde abatanaakumanya bukulu na value ya byanjigiriza. Amasomero wadde gavumenti gatereddewo, kyaki gatereddewo Mukono mangi, naye abasinga okugafunamu beeyeeyeeyo oba luweero. Bw'ogenda okusanga omwana ovaawa nva gindi, vaawa nva gindi, batono abava mu Mukono muno. Maade sugenda kuzaayo abaana, tujja balaba nga batambula butambuza abamu n'okukuba batambula badde eno badde eri batunda bino.
batunda amazzi batunda buki mbasaba ngeri gavumenti ne Klezia gye batambulira awamu ku byenjigiriza naffe tulisoosowaze abaana baffe tubazze mu masomero bonna batali kuwunjawunja. Tulina kye bayita Greater Kampala Metropolitan plan era gye twagala okubikkula muzungu kyagamba unveilinga tulabe nga plan eyo etandika okukola era tukyali mu programu abakulembeze tubayita mujje tutule tulabe emyoga mwagiraba Parish Mukono mugiwulidde naye ku by'enguudo n'enkulaakulana endala nayo programu eyo weeri era twamaze dde okukola enteekateeka okulaba nti tutandika Greater Kampala kubanga tubadde nga tuzimba enguudo nga tugamba nti lukomye seeta ate Kampala atandikiddeawo ne katwagala tulabe nti zino highway zemwagala train zemwagala Bishop akyogeddeko ejja kubanga ya Kampala Metropolitan era ng'esobola okubanga omuntu aga nti ngenda seeta nninyidde kyengera kati ate nzija wano ng'asobola okubanga atambula bulungi era manyi nti omwaka guno gunaggwerako Mungu ng'ayagadde tujja kubanga tutandika okulaba nti pulaani eyo kubanga yamaze okuyisibwa era tugenda kuba nga tugitandika RDC akimanyi ne bammeeya abali wano bakimanyi titwatandise okulaba nti tukulaakulanya Kampala Greater Metropolitan ng'eri wamu. I'm Father Paul Sebitongo, the parish priest of St. Paul's Parish Mukono. Today we are celebrating 25 years as a parish since its inauguration in 1997. So we are just celebrating for the good things that the Lord has given us throughout the 25 years. Many people have gotten so many good things, spiritual and material. So that's the cause for our celebration. The sub-parish is making St. Paul, and what are some of the challenges and achievements of St. Paul? We have about 18 sub-parishes, and within these sub-parishes, there are too many because there are too many people. And when we contact the bishop, he said that let us split the parish into 3 parts. So we have one part of Ogojo is going to be made into a parish. Another one on Obugere Road, Kasangalabi, is also going to be made into a parish in the near future after the construction of the Father's house. Yes, what are the achievements of St. Paul in the 25 years and what are some of the challenges? In the 25 years, St. Paul's achievements, I would say, first of all, spiritual, that now we have so many people that are Catholics and strong Catholics. We feel that the faith has grown into the people living in our area. And we've had a parish church, we've had a Father's house, and many sub-parishes are constructing their churches. Some are just enlarging their churches because they're becoming small. So I would say that God has blessed us with quite a number of Christians in this area. Yes, some of the challenges affecting us being an urban parish. Being an urban parish, the challenges we have is that many people don't have their personal houses. They keep on changing from one place to another. After getting used to some people, for example, you have youth in the choir. Next year you may not have them because they have shifted to perhaps greener pastures or better places or sometimes cheaper places. So that's the main challenge that we have in our area. Okay. I did not expect it to be like this, but it has been and there are so many schools and universities. We are going to improve on infrastructure, so I think within 2 years we shall be very fabulous from how we are now. Yes, the bishop talked about the heavy traffic jam and proposed a passenger train, and the other over southern bypass. The train is coming soon because it's already in the system. So anytime from now, we are going to do a train from Mukono to Seta, from Seta to other areas of Kampala Metropolitan. And we are going to improve on the infrastructure because already we have a program on it. So anytime we are going to start on it, the program is already in the system and we have already approved the budget. So anytime we are going to begin with it, at least by the end of this year,
outstanding the infrastructure and Kampala is fond of rich doctors, but now it has improved, and we have religious institutions, so they no longer talk about it as a witchcraft area, or an area with so many witch doctors. When I'm seated in the car, what will your clients think? I'm only saying that as we celebrate 25 years of the existence of Mukono St. Paul Parish, I want to appeal to all the parents in this area to ensure that they take their children to school when school is open on Monday, with all the necessary requirements to make the children comfortable at school. Please make sure that they are all well looked after, they are all provided with the necessary materials, and ensure they have something to eat. I wish all of you I'm RDC Fatuma Ndisaba Nabitaka, RDC Mukono district. We just thank God for the moment we've been having here at St. Paul's Church in Mukono district, and I thank the Archbishop, the Bishop of Lugazi Diocese, Bishop Kakooza, for the gesture that we've been in, and the priest at St. Paul, Reverend Father Seritogo, for uniting us as Mukononians, and again, different people from different faiths, like the district has been here, the Canon for the Church of Uganda has been here with us, the in charge of St. Datsan has been here with us, and then the Catholic Society. This is a very good gesture, uniting people, because amongst the eyes of God, we are all one. But regardless of our faith, we need to unite people of Mukono and people of Uganda so that we all reach our common goal. Secondly, I thank the Catholic Church for enabling our people and supporting our education sector. For being supported in the education sector in all schools, and they've managed well, they are paying the teachers. And all schools that are having a background of the Catholic religion or Catholic faith are prospering well. Enema y'Omukama Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okwa Mwoyo Omutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Embulamu Funagwe yogerera obeere baze kulagaanya okunywererako ebyakwagala ebyakusaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Akati mukwate empeta zammwe zikwate mu ngalo, zikwate mu ngalo, zikwate mu ngalo. Omukisa buli yenna asamya anaaseyambanga nga bw'oyagala kadeera okwagala okugerako okufa erinnya lya Paatiri ery'Omwana akakyala sigalinga kukwatanga emikono balina kamaleyo Ngesoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira Filemoni omukadde, ate nno ekisingawo kati musibe wa Kristo Yesu.
Ndowoozezaako ku mwesigaliza bw'otuliya bampeereze kifo ky'okuba omuntu afuuse wa Luganda omwagalwa ennyo. Leero amawugala tusikwetuliza amawulira n'atayinza kumaliriza oba kale kabaka ki kisanye n'okuteekwa kituufudde era nga bituviira n'okulokoka bw'omukama paati omutuukirivu Katonda. Hosanna, 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 Hosanna. Ayi Mukama mu kufuna essakalamenti lino ery'obufumbo buli omu atuuse ku munne ebitono omwoyo gumu. Ayi Mukama amaka gaabwe bagayimirizewo nga bakola bulungi omulimu ogw'obuzadde mu maka. Amaka gaabwe gabuguumirire olw'okwagala okulungisa ogw'omuggulu gatuukirize bulungi emirimu gy'aba mu bufumbo. Baagala okusembera ku lujjuliro lwo bawe nabo olumu bagabane ku mbaga. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbadde emirembe gyange. Ebitukuvu bino bye tufunye bitwongereko amagezi ag'okutegeera eby'amazima ekitiibwa mu maaso go nga tuli awamu n'abatuukirivu bo bonna. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo. Sito Antony agabiddwa wano e Mukono. Kati n'omulala nagaa naye kaneesooleyo. Father of both Moses. Kati Father of both Moses naye agabiddwa wano e Mukono. Emyaka 25 nja kusooka baganda bange bamama bange bakitange owubireko wakiri bububizi abakulu bano bonna webalire ddala okujja omwami Matovu Vincent naye namulabyeko abo webalire ddala okujja ijjukanya webalire ddala okujja Hajat Kabanda n'okkiriza okugira mu ngatto ezo tweyanzeege seba omusumba kibi nnyo okwerabira naye God is good, God is great. All the time, God is good, that's clean. Sent for Parish, you have done us well. Emyaka limetano, na Parish, lelo sante kude. Lelo sante kude. Sente for sante kude.
Abebifaananyi aba media mwebale nnyo okujja. Tewali n'omu asobola kubyefumiitiriza, tewali nandyagadde abantu babenga nzebwe kati ate Pawulo byonna byogerako. Kyokka Pawulo bw'agamba si kirungi omuntu okubeera yekka. Bajja kuyita ayita eyo mukabbo buteebyemu ssente. Ate era tubukuume Omukama abeere nammwe. Kati akadde akaddako akatyo abaami be basooka, abaami bagenda okusooka mwenna abaami mukyala wo ojja kwogera erinnya lye oyogere obeere mukazi wange mubulire nno kulaganya okunywererako ne bwe tulibeera obulungi ne bwe tulibeera obubi ne mu bulwadde ne mu bulamu nja kwagala nja kussaamu ekitiibwa nnaku zonna ez'obulamu bwange. Akati abakyala mmwe mudda